Bedo laba njagala nkubuuzeko ekibuuzo kino. Woba okola kino kyokola. Do you go back home ne weebuuza lwaki gwe Zubeda? Ntula. Why are you popular? Lwaki by'oyogera abantu babitwala serious? Lwaki platform yo yatutumu nnyo? Do you ask yourself? I ask myself. Neddamu era. Answer yo wagifuna? Answer nagifuna ku bimu. Nti lwaki gundi yange eri popular because I've been consistent ate mmanyi bwe nnino gitwala. Manyi ekyandeeta nakiki enzirayo waka buli lunaku neŋŋamba kankyuseemuko mu kino because nagufuula mulimu. But what is that reason lwaki ozuukuka n'ojja like buli lunaku because I know there are days wotayagala kola bino mingi nnyo mingi nnyo naye nogamba sana jikunyuma naye newekubi ate sikiwambu no sente because toli mukunoonya sente. Yeah, but there's something ekikubiriza nekigamba genda otuule ogikole. Ne sikimanyi nakimanya. Tokimanyi? Kubanga olw'olusaakalira ddala. Kati ekintu ekyo bakiyita purpose. And unfortunately si buli muntu nti amanyi purpose ye. Let me give you an example. Bwe twakolanga ezo purple part abantu bajjanga mu large numbers. Large numbers, 10,000 people, 20,000 people. Abantu bangi nnyo. In fact, woba onoonya influence people have, you can measure it by their ability of attracting Zubeda nagamba njagala abantu bansange wano ne bajja. That's how you measure influence. Nenga buli woddayo ewaka, you feel that is not what. Find abantu bakuwandikako ku social media. Wachikubye. Yeah, it's beautiful. Nenga there's a certain level of happiness. Nze ndi mulokole mba mchurch. So waliwo essanyu lyoba onoonye liri eddala gwe lyowulira eryaddala eriri. Exactly. So nawulira ekintu ekyo naye nga nkibrushinga